Okay, ku celebrity track kwaniza gwa tulaba olunaku olwaleero kasubiti bitambula bulungi bikutambulidde bitya olunaku olwaleero. For the first time olunaku olwaleero funya kakisa n'entuulako ne Pinky bulijjo mulabira eri wala stories zenkola naye nga simusembererangako. Waliwo emboozi gye nakola emabegako awo ne mugamba ndi bitter nnyo about her naye olwaleero njagala tunyumimu eddakiika 2-5 tuwayeemu atubuulire obulamu buli butya. Omwaka oguwedde gumutambulidde gutya ate abadde w'amaanyi nnyo hiti akubidde ku mukumu. Mugamba otya? Ndi fine. Bulamu bulungi? Bulamu bulungi. Baza ku celebrity track. Bili fine. So kuze kuba tulaba. Abalaba celebrity track mbabuzaako. Manya Pinky subire muli bulungi. Olwaleero kye kituleese wano. Luyimba lwa kirombe kya Zabure n'akatawo luli ku YouTube channel yange. My recent video. Yeah. Of recent waddewo scandals nyingi zitambula. Pinky yafuna management ya TNS esaawa zino ate tulaba ennaku zino aliyeka bingi byogeddwa emabega kwa obuzibu bwava ku ki? Obuzibu obwa kuva mu TNS. Ebintu ensonga za team no sleep ezo. Wavaayo okyali? Navaayo nkyaliyo wakati awo. Gy'oli naye toliiyo. Kyengamba ekitegeeza nti gy'oli toliiyo. I would say 70% I'm not there. Lwaki? Because muba obane gwe oyina osobera onobera n'omuntu nga mukwatagana then ne wabaawo mu business ne wabaawo ewagaana okukwatagana ne musigaza omukwano. Mwafuna obutakkaanya wakati wo ne Jeff Kiwa TNS? Wakati wange naye tetulina buzibu. No. Ate TNS as a management? As a management, waliwo ebyatukawo around in the music. Yeah, so music, ye ne tubeera nga we work on a personal level because Olimba I have music gwe nali sina releasing nga akyali mu team no sleep. So tosobola kwewala kola n'oyo muntu because mukyalina projects ez'okuta mwenna. But of course nange mba njiye ebyange ekiddako. Mba nina okunoonya ekiddako n'enkola music wange. For now, music gwe mulaba afuluma nga tali mu team no sleep, mujja mulaba n'ajja ofuluma nga ali mu team no sleep naye mujja mulaba. Because naye gyali, then natali mu team no sleep naye gyali. So njaba kikola kityo kubanga gwe music wo esaawa zino aliko logo ya TNS ate because nina music gwe nali nakola before ate nga mulungi ate nga sandyagadde mwesigaliza nga njagala nammwe mubaweeko. Ebyogerwa nti Jeff Kiwa yakugoba obadde koyisa ebiragalagala onywa shisha nti byakujja mu TNS. If you ever get time and sit with Jeff mubuuzo ba yali abaddeko ne Pinky nga tali soba. Yali abaddeko ne Pinky nga tali soba. I don't use anything. Tuna kyokozesa. Yadde kitamiza. Bako normal all the time. Nawe bonsanga nga siri soba nkwata video gito gitekeyo. Ate bino bagamba nti abasajja bafusa abasajja Pinky. Ubeera nnyo n'abasajja buli kaseera. I have a right to be with friends. Nina like male friends. Yeah, but not regardless female and male friends nina olukusa. Nature kala kuba ndi kakazi kalungi kati baba balooza. Wanji Pinky? Yes, ndi mukazi mulungi. Bo sembera omusajja aga nti omwagala. Bwe mbasembera abamanyi to dating kyokka ina kyo sense mikwano gyange. Abasajja mikwano gyo. Abasinga n'abakazi nina mikwano mingi by the way. Management yagamba nti omwana oyo wakiwulirako mu abasajja bamufukidde abasajja. Wakiwulirako mu mukulu Jeff Tiwa n'avaayo n'abagamba nti ekyo y'ensonga ye. Jeff oyo asobola okwogera bwe munaamuwulira ng'akyogera then kye muba muteekako emphasis naye kati ebyo bye muwulira bigambo by'abantu. Oli ava ine opinion ye n'agireeta then mwene mugibayinga naye nga naye abatamanyi kituufu aba ayogedde bogezi kigambo kye. So people will never know. Olowooza lwaki mu byonna bagamba nti Pinky bakuloleza mu basajja? Because I interact with many people. Mbeera n'abantu bangi nina emikwano mingi. Me I'm a good person. I have a lot of friends. Olowooza lwaki abantu tebandirowooza ku kino bagamba nti Pinky ekyamugobeza mu TNS anywa nnyo ebiragala. Olowooza lwaki bakirowooza bwe bati? Buli omu alina opinion ze nagambye. How old are you? I'm 18. And by the way, I am 18. Wait, Chidemu gumu Pinky. I'm 18. How old are you? I am 18. Oli 18. Okakasa? Oba lete birth certificate wano tugirabe. 2004 nga 12 ogw'omusanvu. Lwe baakuzaala? Yeah. 18 wagiwezezza ddi? Nagiweza mu gw'omusanvu.
nga 12. Omwaka oguwedde. Yes. Omwaka guno weza 19. Nkyali 18 ati July yatuuse oyagala kuona. Anti omwaka guno era. Omwaka guno. Masha Allah wabampadde obulamu. Ng'oli kito. Yes. Abantu bana bagamba nti Pinky mukulu lwakuba nti batero abasajja abamu batoga nti lwakuba lwaki omuntu omukulu mubeerako nnyo bw'atyo ne mugamba Pinky time. Baga olimba ennyo emyaka gyo. Talina kukola kino Pinky. Kitegeeza mba ndi muntu mukulu bye mba nina okukola mba mulina okundeka kubanga mba ndi muntu mukulu. Mundeka mba mulowooza nti ndi mukulu. Anti byokola byokka ebirabiddwako tebijja mu myaka gyo. Ekirabiddwako gwe kye wali olabye. Kumikuti ya social media olina abalenzi juzi nakulabako like oba mwali mu motoka no mulenzi tebijja mu myaka gyogambe egy'obuto. Mu motoka ki video nsaba ogi playing ku air ngiyise ku mpewo. Giyiseewo, it is okay. Was it a TikTok challenge? I do a lot of them with male. Ne waba mukazi genda ku TikTok yange na challenges n'abawala na challenges n'abalenzi regardless nkola n'omuntu yenna. I can do a video with anyone. Ate nga tewali asaa kuŋŋaana kola na muntu gwenjagala kola naye ekintu kye mba njagala kola. Ku byokola gw'olaba kati essaawa zino bijja myaka 18 gy'olina. Gwe kati nga gwe omuntu by'otuuseko essaawa. Sirina kyenkola kitajja mu myaka gyange because sikola bintu biri out of line. Ebyokusoma bituuseewa. Yes, omuntu kusoma kwo kutambula. Music yatambula n'okusoma yakutambula. Kulira ng'omaliza senior 6 kati. Nenyingira university nsoma. Kati oli mu mwaka gwa kumeka? Ndi ku second year. Second year osoma ki? Nsoma bachelor's information technology ku IUEA. IUEA. International University of East Africa. Okansanga. Josomera? Era kati bw'oba onoddayo n'osoma oba okufuna. Today is it's my off. Sigenda soma. Mbufuna. Lectures ozigenda mu. I do online lectures most of the time and then sometimes nempitirayo ku university. Wabeera wano Kansanga abeera wano Machi abeera mu kibuga Kampala kikusomesa online nga atosobola okubeera n'osoma. Olumu mbeera caught up. Nenfuka bizem. Nestasobola nengamba tugeze nga nina wenziruka nga show ya ragulo. I can easily get my laptop and do my classes online as I go ngenda. Byo bitambula bitya kusoma? Biri okay. Kusoma bitambula bulungi. Kakosi kali katya? Kali fine. Lwaki wasalawo osomaako? Because nalabanga munaye wengwa buli omu amanya kyotegeera n'ogamba kati nze Pinky nsobola nnyo IT kangende nkole IT. Wekakasa mu IT? Ogamba byongera osoma? Pinky banna. Ekigeza mu HS wakola ICT? Nakola na stroking ICT mu HS. N'ogamba kangende mu maaso nga mbisoma. Obugambo obusembayo ku bafans baba tulaba essaawa zino ku Celebrity Track n'abatugubira ku mikutu egy'enjawulo. Abandaba babadde beebuuza literally I was so traumatized with that question. Pinky aliata like most of the people abanfaako they thought I wasn't okay. Some of them were worried but ndi fine. Nsirikamu of course most of the time nembeerayo nenewamu ku budde bwange ng'omuntu naye ndi okay ndi fine. Music ngenda muta ate nabadde olukusa buli omu ali eyo ng'owulira yagala kutambuza music wa Pinky gwe mutambuze. Sikiriza kintu kyonna kunyigiriza. Bwe kijja okunyiganga nange nkinyiganga twenyiga. Kirombe kya zaabu. My love oli kirombe kya zaabu. Oli kirombe kya zaabu. Oŋŋaana nze nandifo bwavu. Oli kirombe kya zaabu. Byebyo Celebrity Track subscribing akutegeeza ng'ennaku z'omwezi 24 tuli mu Dubai awo Chosen Becky, Little Boss, Rachel Namiro, JICC official MC yenze Divosh Matovu ne mwana mwala Sophie Love kuva ali kusanyuka TV mutulinde nga 24 lena 28 omwezi ogwokuna tuli Cairo Egypt tujja kuba tubatuukako endongo y'amaanyi nnyo muganda wange kyolina okukola kwekuna ku Celebrity Track ffe tulina amaanyi kokka ntumiddeko Case Kawalya okuvira wali ku Next Media agenda kujja ku Celebrity Track interview essaawa yonejja.